Ebya Pastor Jengo Bibi Awambiddwa n'atwalibwa abantu abatanaba kuba nti no bategerekeka. Songa ate owaddiza Luzinda Bambi Afudde Kitalo nnyo kitalo ddala Maziga Mareere. Ene Newspark channel tukusaba obeere nti no subscribe ku YouTube channel yaffe bw'omaliriza nyiga akadeka notification like nga video eno kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire ge tufuna ku Newspark channel go ge tutandise nago simalungi mutabani w'omugenzi Pastor Yiga atenga ye Pastor Jengo munange yawambiddwa abantu abatanaba kuba nti no bategerekeka era n'atwalibwa mu kifo paka kati ekitanaba kuba nti no kizuulwa. Ensonga ezinza okuba nti no ze zaaviiriddeko Pastor Jengo okuba nti no awambibwa zeekuusa ku byabugagga by'omugenzi kitaawe Pastor Yiga. Bwe bityo nno bwe biri ku mawulire ge tuli mu kufuna. Okuwambibwa kwa Pastor Andrew Jengo kuleese abagoberezi benga beeraliikirivu olw'ensonga nti n'essimu ze teziriiko ate nga n'ekifo mwayinza okuba nti yatwaliddwa tekinaba kuba nti nno kitegeerekeka. Kinajjukirwa nti amaze ebbanga ddene ng'agugulana ne famire ye era nga mu famire eno mwe muli n'omukyala eyali owa taata we Yiga munango omukyalo ono nga yamusibisaako ne mukomera ng'amulanga obutalabirira mwana ate ng'omwana ono wa mugenzi oba wa taata wa Pastor Jengo. Bwe bityo nno we biri ate era abaddeko n'embiranyi ne kojja Kimbowa ku nsonga za ABS TV nga Kimbowa agamba nti baagimuguza era ababanja. Kakati okuwambibwa kwe kwandibanga kwetooloolera ku nsonga ezo ezinokoddwayo waggulu. Twongera okuba nti no tumusabira Pastor Jengo munange asobole okuba nti no akomezebwawo nga mulamu. Omuwala wuuno Bambi aswadde bwasangiddwa nga appa essimu mu dduuka lya Mulangira. Abawala basinga edduuka lino mulimanyi lisangibwa mu kibuga. Munange omuwala wuuno anyirira bitya naye yakwatiddwa nga abbye essimu mu dduuka lino erya Mulangira. Katukwe video eno. Sumulula mukavera mukwano muwagiterese. Sumulula mukavera. Nengo badde wanika jiwanike wano jiwanike mulungi bwotyo. Wanika mukwano wanika. Kisibu kikyolina. Wanika akasimu. Obadde wano nga tubuuza. Eno bwe tuvaayo tugenzeko ewaddiza ya Luzinda Maziga Mareere munnange omuntu we afudde kitalo nnyo kitalo ddala. Gwe tuli mu kukulaga mu bifaananyi awo ng'ali ne eddiza ya Luzinda kaakati no munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga bamu bagamba nti ono yandibanga abadde sister we. Eddiza Luzinda agenze ku Facebook page ye n'ateekayo obubaka n'agamba nti yali tamanyi nti omulundi gwe baasembayo okuba nti no balabagana ate munnange gwe gwali omulundi ogwasembayo okuba nti no obaddamu okusisinkana. Nga bwe tuli mu kukulaga ekifaananyi ekyo ffenna tujjukira bulungi nti gomesi eyo Eddiza Luzinda gye yayambala mu vidiyo y'oluyimba olwa Levikson. Kaakati nno omukyalo ono Bambi alabika yaliyo Bambi naye avudde mu bulamu bw'ensi eno era Eddiza Luzinda agenze mu maaso n'ateekayo obubaka n'agamba nti abadde alinda birthday ebeere nti neetuuka abeere nti nno amusurprisinga naye kino tekisobose. Ono ate ne babeera nti nno bamutegeezezza nga munne wavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama katumusabe ayongere okuba nti nno agumya Eddiza ya Luzinda. Eyo nga tuvuddeyo tugenzeeko ew'omugagga Rasa ensonga zo munnange tezinaba kuba nti nno zitereerera ddala. Jjukira nti wiikendi yagiyiseemu nga bbiddwa babbye Rasa eyamubbye nno yabadde muganzi we era nga babadde bagenda kukyala ewasengaawe oba mu bazadde be naye munnange okukyala kuno tekwasobose kuba nti nno kubeerayo. Vanessa n'abeera nti nate ensonga yeekyusa. Vanessa n'abeera nti nno yeekyusa kaakati okukyala kuno ne kutabeerayo. Katusooke tukweka video kano ga Rasa
asobeddwa. Abana bakuyita mu ngalo. Nonyo bayo ogula bego nawala. Yeyo video omukwano Lwasa yabadde mwetegefu okugenda mu Vanessa okukyala kuno kubeere nti no okubeerayo wabula ate ye Vanessa ndowooza ekintu kino teyakibadde munnyo yensonga lwaki okukyala kuno yakusazizaamu wabula we yagendedde okusazaamu nga sente ze azibye webiteno ebyabadde naye omugaga Lwasa avuddeyo ku Facebook page ye n'ategeeza nga munange Vanessa yakomezaawo emmotoka Vanessa yakomezaawo emmotoka era agambye nti ekituufu kiri nti emmotoka yange ngifunye emiyaayu gyetaaga boda CSC bwate bwagambye ebiwala by'emunyonyo tebitegeera bimanyi kusiiba nga byebase munange ebyo bigambo byawandiise. Omugaga Lwasa yali yawa Vanessa emmotoka naye Lwasa munange avuddeyo n'ategeeza nga emmotoka yo weyamudiziddwa wabula nga akasente kirabika Vanessa atagenda kubeera nga akasesema bwe bityenno bwe biri ateera erudda eyo. Bwe tugendako ew'omulwadde Ronald Alimpa avuddeyo munange n'agumya bannayuganda n'agamba nti ssaawa yonna ajja kubeera nga addamu abakuba omuziki wabula ne ku kitanda gy'ali munnanga ate yafulumizaayo oluyimba. Lwaki tetumukuwa n'abeera nti n'ensonga zino azinnyonnyola bulungi. Ronald Alimpa lusuku lwa seminti ngenda bakuba omuziki nembwa yesigama ennyama pusi yesigama amatabo bave mu lwalimbu luno nafudde era kakati kendeeta bakayita obulamu bwa bbeeyi mwenna mu bukuume mbasangewo nga mukyali balamu tulye ssente ku mubiri obulumi buli wano bafulumye eggumba wano bafulumye eggumba wokka neno omukono wokka kozi n'omutwe gunkuba naye tegunkuba buli kaseera gunkubayo gutandika ssaawa 7 ne gumaliriza 9. Mu mawulire amalala Minisita Babalanda Kiguddeko Bambi ono n'aswaziddwa mu maaso ga Kyabazinga wabula ate ono awonedde watono okuba nti no awuttulwa mu maaso ga Kyabazinga. Abadde agenda okumuwuttula ekyuma kya Yesu ng'ono ne munnange we babadde ku mukolo wali eri e Canada bamutaasizza butaasa okuba nti no munnange awuttula oba agenda mu maaso n'okukuba Minisita Babalanda. Guno si gwe mulundi ogusoose kyuma kya Yesu okulumba ababaka bano. Waliwo ne we yalumba eyali omubaka wa Kasanda Simeoni Nsubuga era nga kyuma kya Yesu yali ayagala kuba nti nno amuttira mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Kati nno ku mulundi guno yabadde ayagala kuba nti nno agajambula Minisita Babalanda mu maaso ga Kyabazinga. Katubeera nga tukuwa video eno. We are suffering because don't touch, we don't touch. I'm taking to the Royal Highness.
I'm talking to the royal highness. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. I'm talking to the royal highness. I'm an invited guest. I'm talking to the royal highness. I'm talking to His Royal Highness. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku News Park channel katukujjukiza okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe likinga video eno kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.